tomanyi kye kitegeeza okubanga oli mulenzi muto mwana muto ng'olina omukazi mu nnyumba nga temusobola kwegatta naye ng'akulanga kyewakkiriza omwaka 2 3 4 5 6 muli bwayiise wakati mu bantu ababuli ngeri owulira abantu beewaana mbu bagumiikiriza n'emyaka gibadde mingi naye nga okugumiikiriza tekuli ludda luli fe abaava mu maka agalimu bataata ne bamaama fe twagumiikiriza singa mubambuliza nga boogera nti naye ggwe wakulira mu maka ga taata ne maama muli naye wamu omufumbo bye nayitamu nasobola okuba nga ŋŋumye naye mu maaso eyo ne tutuuka oba Katonda yajjayo kibooko omuntu atasobola kutuukiriza byatuukiriza ne tumala emyaka 10 nga lunaku ngula katoni za pamba kikulukuto 10. Buli ndwadde gy'olaba ku nsi ebaako ensibuke yagireetera okusajjuka okufuuka endwadde eyo. Singa osanga omulema w'okugulu okumu ng'atambuza omuggo, leka kulowooza nti yeebase n'amagulu 2 wabula bw'agenza okukeera ku makya naye ne yeekanga ng'alina okugulu kumu. Oyo omulema gw'olaba ow'okugulu okumu alina ensibuko y'okugulu kwe okuvaako. Abamu mu bo bubeera bubenje, abalala amagulu gaba gaalibwa kansa ne bakutemako, abalala amagulu bagatemako oba okugulu bakutemako olw'endwadde ezaali ziteewalika ezaali zigenda okulya omubiri gwonna singa tebayangwa kutemako ki kugulu. Kakati kitegeeza buli ndwadde ku dduniya kuno ebeerako n'ensibuka. Abangi baganda bange ne bannyinaze mwali muzzeekaawo ne mwebuuza ensibuko y'endwadde y'ekikulukuto mu bakyala eva ku ki? Mulandira ki oguleeta fistula mu bakyala? Bwe nalinga omuto nawuliranga abantu ewaka abakulu nga banyumya ku ndwadde y'ekikulukuto oba giyite fistula mu lujjungute. Nayagala nnyo okumanya ekigambo fistula kitegeeza ki oba ekikulukuto kitegeeza ki. Wabula abakadde abaatukuza baalinga bantu ba nkiso nga tebakuganya kumanya bingi nnyo ng'okyali mu siteegi ya kubeera mwana, nga tebakuganya kumanya by'abakulu ng'ate era okyali mwana. Y'ensonga lwaki gye buvuddeko nnina omwana gwe nnagamba toyimba by'abakulu waliwo n'eddansa gwe nnagamba tozina by'abakulu zina by'abato. Eby'abakulu olibizina ng'okuze. Tambula n'emyaka gyo. Kakati ne bakadde baffe abaatuzaala baatutambuza n'emyaka gyaffe nga batuganya kumanya ebyo bya katyuni oba kuzannya ddole wa byayi kuzannya kakebe nga batulekeraawo. Ne bwe kyatuuka nze ku ky'okunoonyereza ekikulukuto muganda wange nabulwa ansa. Nagezaako okwesiba ennyo ku jjajja naye yagaana okinnyanikula. Ye yaali kinnyanikudde ate ekyali kyesittaza kityo ku myaka gye nalina. Nze munnange we nakulira nali mmanya abantu abakulu tebambala mpale. Era nabuuzaako ku maama nzaala lwaki abakazi abakulu tebambala mpale kubanga saalabako ku mpale ya maama. Natuuka okubuuza ye jjajja nti jjajja abantu abakulu tebagenda mu kayo oba kayita akamugwanya. Kyeyava ŋŋamba obuuza biki ebyo tebagenda. Kakati mmala kukula nenzijukira jjajja enzikirya gye yakkiriranga ng'anoga doodo. Kumba abulira eyo teyaganyanga baana bato kumanya kintu kyonna kikwatagana na bwereere bwa muntu mukulu. Era ne bwe nagezaako nnyo okunoonya bannange ekigambo ekikulukuto kitegeeza ki? Nalemwa okufuna ansa. Ne neesibaasibaawo ku bantu naye bwe nabulwa gwe neesibako akinziremu mu bulambulukufu bwakyo nensirika nembireka nga ye nfaaki. Nziramu okuwulira ekigambo kikulukuto mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka oba mu kaweefube wa Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II. Mu kaweefube ow'okulwanyisa ekirwadde ekyo ng'ayita mu Kabakazi Birthday Run. Omwo mwempita okutegeera nti ekikulukuto kiba bwe kiti kubanga nze eri nali nabivaako dda eby'obuto. Jjukira naggambye nagamba ye nfaaki. Kati ekigambo ekyo eky'ekikulukuto bwe kyakomawo mu matu gange nensobola okkikenkuka ennyo. Wabula jjo ly'abalamu wano ne mpulira omusumba omu oyo gwe muwulidde atandise okwogerera nga bw'akyogedde akatambi nkabateereddewo manyi nze nkukubisa bujulizi n'avaayo ng'alangira mukyala we maama w'abaana be nga bwe yalwala ekikulukuto emyaka 10 ng'amugumidde mbu yalwala ekikulukuto emyaka 10. Olw'okubanga ekigambo nali nakiwulirako neesittala mu mutima gwange ne nga maama w'abaana bo
tomututte nawo oba ku malwa wabula omuleese kadaala ka kyaki woyina okubuulira ekigambo kya Mukama abadde maama w'ekkanisa gw'oli mu kuswaza mu baana be. Kakati munnange era nakirekaawo naye ennaku zino natudde awo ne ŋŋamba naye lwaki sikolayo ka lisaaki. Omusajja ono yavuma mukyala w'ekikulukuto, naye ekikulukuto kiva ku ki? Ensibuko y'ekikulukuto eva ku ky'okufuuka ekikulukuto. Abakyala ng'era bwe nabagambye nti buli ndwadde ku nsi kuno wabaawo ensibuko yayo yagireetera okufuuka endwadde eyo. Kakati ki ekireetera ekikulukuto oba ensibuko y'ekikulukuto eri ki okufuuka endwadde mu bamaama b'eggwanga? Munnange mu bye nazudde mulimu bino. Ekikulukuto kijja mu ngeri bw'eti: singa omukyala abeera nakawere naye ng'alina omusajja eyawuukuuka, alina omusajja atasula makaya, alina omusajja seddubuto, alina omusajja atayagala kuyosaamu, alina omusajja ayagala John Gadanga n'okusinga ekyokulya, omukyala oyo singa akozesebwa mu nnaku ze ezisooka nga yakava mu bwannakawere afuna ekikulukuto. Singa abeera mu nnaku ze ezisooka ez'obwannakawere omusajja we n'amwekakaatikako afuna ekikulukuto. Njagala abasawo abakugu muveeyo mugambe nti Yekolera Itongwa byenjogera nnimba. Fedda bwe wazzanga omusango ku ssomero omunene oba ogwannaggomola bakwatidde mu ffene wa gondi simanya wakoze booti ng'omusango kasita guyinga abasomesa nga buli musomesa bamuyita akuwuttulemu. Kaakati nange abasawo abakugu ne bannassaayansi bentumizza bwe mutazuule nga kyenjogera kyekituufu buli munnayuganda nkubeyo embooko 5 ekirwadde ky'ekikulukuto nkiddamu. Kireetebwa singa omukyala abeera nakawere naye ng'alina omusajja eyawuukuuka, omusajja atagumiikiriza, omusajja atasulirawo, omusajja atasula makaya, omusajja ayagala John Gadanga n'okusinga emmere. Abange kyentegeeza mukitegedde? Baganda bange ne bannyinaze, kyentegeeza mukitegedde? Obeera mwagala mbalambululire mbibateeredde mu giraasi bibalemye okusoma ate mbu mbibajjire mu giraasi olwo munaasobola okubisoma? Kanziremu katono. Ekikulukuto kijja mu mukyala nga nakawere naye bbaawe n'amukozesa mu nnaku ze ezisooka mu bwannakawere. Nazzi kuno wano ewaffe mu Buganda omukyala bwe yamalanga okuzaala ng'abeewaabwe bamutwala nti owange mutabani alo oyo munno omutuweereze munnanga ajje tumunyigenyigeko eno anadda ng'awonye. Ekigendererwa kyabwe mu kyo baabanga batwala mwana waabwe basobole okumunyiganyiga, basobole okumuwumbawumba, basobole okumutereeza agende okukomawo ewuwo ng'asobola okukwazza ensonga z'obufumbo. Si kulwa ng'obakolera ki omwana ng'omulwaza fistula. Abantu bedda baalinga bagezi, abantu bedda baalabiranga wala. Ennaku zino oli ne bwaba musumba nga wa kitiibwa, sigaye nti nina omusumba gwe ŋŋambye, naye oli ne bwaba musumba nga wa kitiibwa ng'ayambala nandana munnanga atojja mbwesanga talina buvunaanyizibwa ng'asobola okureepinga mukyala we nga nakawere wa lunaku lumu kukkakkana ng'amulwazizza endwadde ey'ekikulukuto. Ate oluvannyuma najja n'amulangirira mu lujjudde nti yalina ekikulukuto ye kennyini kye yamwerwaliza. Nazzi kuno ewaffe wano mu Buganda ng'ebitundu eby'enkiso wakati w'omusajja n'omwami oba ku musajja n'omwami nga tubiyita bitundu bya kyama. Ekyabiisanga ebitundu by'ekyama kubanga byalabibwangako oyo omuntu omu yekka gwe musse naye ekyama. Era ng'omu ku mmwe singa ajja mu katale naddala agavubuka g'alina enkola eyo najja n'anyumiza bakwano be nti wange Judisi ali bw'ati, Judisi taliimu kaaniggusa,
Judisi mukumufu, Judisi kino na kino bwe wasanga nga ffe abasajja abaganda bali mwensa nga tukuvumirawo obusiru n'obuwumbatuutu n'obutabeera na mizi era nga tukugamba lwaki tewaleesa omuntu oyo ebintu ebyo ne mubikolera wano mu lukale mu katale ng'ensi yonna eraba kubanga wayonoonye ssente z'okubitwala mu kifo eky'ekyama era nga muli wakati wammwe babiri mussa ekyama kyammwe kye mwakoledde mu kifo ky'ekyama okisitudde okireese mu lukale oli mu kubuulira bantu bwe wakoze bwoti ne bwoti n'abakyala abamu era baalina enkole gundi tamalaako gundi tawera n'ebirala naye ekikifuula ekyekyama ekifuula ebitundu bino ebyekyama birina kulabwako oyo yekka gwe musse naye ekyama ate toyina mulaalaasa naye tayina kulaalaasa obadde okimanyi nti bugingo olunaku olwaleero takyalina bitundu byakyama munnayuganda munnange obadde okimanyi nti olunaku olwaleero bugingo takyalina bitundu byakyama kubanga yaddira endwadde z'ebitundu by'ekyama n'azireeta katuuti k'ekkanisa ate nga wakyaliwo obusobozi okubanga ye yazisiga mu mukyala we. Nze Yekolera Itongwa nabagambye vidiyo ya leero tugiyita kujja mu pajama. Akasajja tukambudde ekkooti tukajjeeko ettaayi tukajjeeko essaati tukambudde omusupi tukajjeemu empale kati tuutuno tuli ku pajama. Baganda bange ne bannyinaze ndowooza mutegedde endwadde y'ekikulukuta ebitundu 99 ku buli 100 evaawa. Mutegedde kyentegeeza ndammwe temunkubye eccupa omanyi bakambwe onna obutalaga buvunaanyizibwa bw'aba amalirizanga agamba Kyagulanyi abatumidde nga bakuba engalo ng'agenda abasiru anze mbayita basiru tebenne kibagenda kunkola ayogera ebintu byonna mulumbe etakungubagira wamu n'abafiiriddwa ajja kukolokota Museveni olumala Museveni olowooza nti kasita nassawo olubugo twamusindika mu palamenti agenda kuteekawo ku lubugo bw'aba amaliza nakino bannange kankibabuulire saagala vuba waggulu nga sikyogere ne mugaa nti agenda kukubawo omuwendo naga Kyagulanyi antumye embagambe nti abatumidde akazindalo n'akaddize musi nane n'Ekyagulanyi abantu yabamazeemu amaanyi miliyoni emu ku katolu bwama endala oli zimutwalira dde oli musangawa omuntu bw'aba avudde mu nsingo obadde omwagala kale towaayo bingi naye waayo ekyo kujaamu bano abantu abavuma gavumenti ntimbi olunaavaawo nti abawagizi ba Bobi Wine bavuma olunaavaawo nti abaana ba Nuupu bavuma kwegamba mmwe mwatufuula punching bag nti mugenda gikuba nga teyenyenya mutuvume nga ffere tubaddamu njagala okukibategeezaako nti ffere tuli bagwi baddalu tulandukira ku buli muntu oyo atugwiriddeko eddalu naffe gwe twesuuliramu akajabangu omusumba mulamba n'okwata akazinda lunaku lwa Sande mu kifo ky'okubuulira ekigambo kya Mukama n'ojja n'ovuma Bobi Wine nga bwe yawadde amabuga amatono tokomye ku ekyo n'otuuka n'okutuvuma obusiru n'otuuka n'okutubuuza ate munankola ki Mukama wange ow'ekitiibwa ennyo tetulina kye tugenda kukola kubanga kati mmwe bannannyini nsi ffe twafuuka abaddu bammwe naye ekyo ekyokulwanyisa ekitono kye twasigazawo ku muntu atulumbye tugenda kukikozesa Bugingo toli mwana wa Nuupu kubanga bulijjo mugamba ti abaana ba Nuupu bavuma naye naawe ebigambo by'okosa katuutiko simanyi oba oli mwana wa Nuupu okuba olwekiri nti naawe wavumye nange kankuvume olinganga embizzi erinnyira nkiddamu Bugingo olinganga embizzi erinnyira gwani avuma Bobi Wine obusiru nga Bobi Wine alina baana be gwani avuma Bobi Wine obusiru nga Bobi Wine ali mu maka ge gwani avuma Bobi Wine obusiru nga Bobi Wine alina omukyala gwe yatandikirako n'ovaayo n'okola statement mbu tebaswala kyogamba amabugo gakakadde kalamba gaswaza okusinga omusajja okusuulawo famire ye n'agenda ne malaaya yali yeetunda mu kasino amabugo gakakadde kalamba gaswaza okusinga omusajja eyasuulawo abaana be n'agenda n'aweerera omwana wa malaaya amabugo gakakadde kalamba gaswaza okusinga omusajja yayimirira ku kituuti n'alangira omukyala ekikulukuto nga tekikulukuto ekyo yakifuna amuzaalira baana be amabugo gakakadde kalamba gaswaza okusinga omusajja yavayo n'agamba omwana wange musonyi omwana gwe yalekanga wa myaka 3 yali asobezza ati oyo gwasonyiwa amabugo gakakadde kalamba gaswaza okusinga omusajja eyabba ssente z'abantu n'abasolozaamu nga basaba beevulungira mu bisooto n'ababbako ssente n'agenda
n'azimbira mu Malaya Lodge. Amabugo gakakadde kalamba gaswaza okusinga omusajja eyalamira omwana w'omukazi omujja na nnyina obusika n'abumma abaana be. Bugingo nakugamba nti mukana akazannyo ak'ebigambo ffe tulinga ng'omusota mu busubi. Tosobola kulwanagana naffe n'omalako kubanga wano tubeera mu bwakabaka bwaffe. Wagambye Bobi Wine musiru, wagambye Bobi Wine taswala. Naye bwe tuba tunoonya ataswala ku Bobi Wine naawe ani ataswala? Amabugo gakakadde kalamba gaswaza okusinga omusajja asolozezza mu ndiga ssente okumala emyaka egikunukkiriza mu 10 nti agenda kubazimbira kanisa. Naye nga kanisa gye yazimba ye Lodge ze yazimba Namayumba mu Wakiso n'azimbira mu Malaya. Ssente zaali ez'ekkanisa ze yazimbira mu Malaya Lodge. Oyo ye Bugingo. Njagala okukutegeezaako fene tuli punching bag